po jako akawuwo. Twetaaga obuyambi enyumba yaffe eri mu mazzi. Abantu ababudamizibwa e Kasese oluvannyuma lw'amataba agava kuwaguza kw'omugganya Mwamba gye buvuddeko basobeddwa oluvannyuma lw'okugobebwa mu kifo babadde balabirirwa nga bategeezeddwa nga gavumenti bw'etakyalina mmere yakubawa. Some people had already told them that the more they stay in the camps, government is going to give them land, and they were even thinking that if they stay the more, then government will be put at pressure, and they will also use it as a campaigning tool to say, now, if government cannot provide you, which government are you supporting? Kubano kuliko n'omukyalo w'abaana abataano ng'ono tamanyi kyakuzaako ng'agamba nti gye yali abeera amazzi gakyalimu ne mu nnyumba nga katamanyi wagenda kukuumira abaana be. Amazzi gakiza gatutahirira gataaho mu nzu yange nimugireeba ndi Nyamwandu nyina abaana bataano tinyinaho kuzabakiza batugamba ngu turuga mu kampu esaaha egi tinyine naho kuteeka abaana abo tinyine n'obuyambi bwenu obu nyine ninsaba boona gavumenti mama Fiina okwatirako Nyamwandu nayo oliwa jangu nkwatireko. Musimenta era asabye abazirakisa bonna okusobola okuvaayo bamudduukirire nawe okusula kosa ekyokuliisa abaana. Eri 0788 35 18 ndi mukazi Nyamwando ndi Kasese ekitundu bakiyita Kanyanga ya main Serwa kati naye sirina kyakukora mama Fiina nkwatirako baby wine oyagala bwa president. Akulembera enkambi eno yeewunyiza RDC ekikolwa kyakoze okulagira abantu okunoonyawo okubeera ng'agamba nti omugganya Mwamba gukyabooga ng'ekizibu ky'amataba si kyakugwa kati mu Kasese. Nyumba yiwe yeye ebitima kwa maetse esa hano anomwa kambu kandi bweticha ngalangira bwe kambu n'abalenga bukahatira angabwira hano twite wiki 3 sibite byali ne tukayibulabula. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate nga RDC yagamba mbu abantu bave mu kampu twetaaga abantu abatuwuliriza batuyambe.